waliwo byolaba noga ndala kiki kino naye yo gavumenti yo sijjagaana kwogera kyeyayogedde. Gavumenti yavuddeyo olunaku olw'ejjo netutegeeza bwekolokolo nga jjajja bwe yali emabegawo okugala Nation Media Group era ye yalagira ku nsonga za byakwerinda. Ensonga za byakwerinda jjajja byonna byonna bye mubadde mulaba ne mugamba era ssebo era omwana mumuveeko jjajja ye yagiggala era alina ensonga balindiridde alipoota bweri beefulumye eddi tebatubuulidde mati bakyanoonyereza mubana amalizo kuba birimu intelligence ebintu byayo tebipapira bisobola okumala emyaka 3 ebipapira basobola okutwala mpolampola kagenderere mpolampola ate ebyokukolako tubana bingi nnyo mu ggwanga mpolampola bwe tutyo mpolampola kati tulindiridde alipoota enaatuusibwa wa pulezidenti ajja kuba mu ggwanga tegeere lwaki emikutu egyo naye yali yabeewerera dda wali olupapula lwa monito ojjukira bafuuse ba content creator leka n'okuleka mwana that is how naye era nayagadde olaba creativity is key naye kati obuzibu creativity is key nga tewali alina switch ate kati obuzibu kubanga ne switch wali wana gye bunajjako awo kijjukira bye tubaddeko nze bane kitoko yange nayagadde nnyo obuyiiya obw'abaana abo nti abantu bammwe manyi tukiriza tugaana abannayuganda ababeera ku TikTok be bannayuganda ababeera ku abawutuwulirizeewo nti nakatayo abali okuwuliriza essaawa zino boona agenda mu bulango wano nga bateekako TikTok nga badda ku masimu gaabwe badda ku masimu n'ekirala abeera ku simu ye ng'ali wano buli omu aleka kye mbamina okumanya Nyanzi tuwuliriza radio ne buli muntu abaako n'akanyomero k'abale nnyo buli omu alinako oko byayagala okuwulira waliwo awuliriza empapula z'amawulire waliwo abadde alinze Ssegujja waliwo alinze kooti y'amaka nga ye ebyo byawulira waliwo n'abwalizuukuka nga kasamala okuzuukusa ye ng'avaako nga ye akomaawo waliwo alinda ekyombo bakowalisenazi tubalina beso akuga naye waliwo benkakasa nti bano bo bakowalisena bo nga babeerako bo abugiwuliriza okuva wetandise paka abamu ng'agibeerako waliwo omukyalo oyo ayiriini omukono yaga nti nze mbeera ku sepulingi yamwe yonna neggwako nga kwendi alisa ekitende abo bakowalisena mutumire olabe bamaama kinene abo bakowalisena akantu ke bakoze bannaffe bano aba NTV ne Spark ne baki ne badda ku social media kabadde kalungi audience netabeerabira kakulu nnyo audience netabeerabira bamanya nti mukyaliyo nze TV yaabwe ekyamazima mbadde njeba naye nga njirabira ku YouTube bulijjo even nze mutabani wange akayimba ako ati gwate olina obuzibu nti